Kyaddaaki mukyala w'omukulu Muhoozi Kainerugaba ng'ono amanyiddwa nga Charlotte abadde tasobola kukyebeera okuggyako okuvaayo n'abaako by'agamba Bbaawe mu lujjudde. Yes, olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge g'omukulu ono Muhoozi Kainerugaba ffenna tumanyi nti yakulira Land Forces mu ggwanga erya Uganda, ate omukulu ono ffenna tumanyi nti azze ebbanga ng'abaako ebigambo oba obubaka bw'ateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter, naye ng'ate oluusi obubaka buno bw'aba ataddeko buyina effect gye buba buyinza okukola naddala towards eggwanga erya Uganda. So emabegako awo omukulu ono Evuddeyo n'abanga akola tweet eraga nti ye ng'omuntu awagira eggwanga erya Russia okubanga lyalumba eggwanga erya Ukraine ne likuba banansi baalyo era nakati nga n'olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Mu mbeera eyo abantu bangi omuli ne Bobi Wine bamukriticizinga ne bamugamba mukulu, ebyo by'oyogera tolina byogera okusinziira ku ddaala ly'oliko, olw'ensonga nti oyinza okwereetera ky'otamanyi oba oyinza okwereetera ebizibu, sinakindi oyinza oleetera eggwanga erya Uganda obuzibu. Era mu mbeera eyo n'emikutu nga zi BBC Africa zaavaayo ne zoogera ku nsonga y'omukulu Muhoozi okuba nti ate ye yawagidde eggwanga erya Russia okulumba eggwanga erya Ukraine. Yes, bino byonna nga bigenda mu maaso si gwe gusoose ng'ayogera ebintu bye bino, si gwe gusoose ate era sijja gamba nti gwe gusembyeyo, naye omukyala Kyaddaaki amanyiddwa nga Charlotte yavuddeyo okusinziira ku statement ya Muhoozi. Yavuddeyo n'agamba nti mukyala we kw'otadde ne mukwano gwe amanyiddwa nga Thomas bavuddeyo ne bamubanga bamusabye asooke yeesonyiwe okomentinga ku nsonga za Ukraine n'eggwanga erya Russia, asooke azeesonyiwe aziviiremu ddala. Muhoozi n'avaayo n'agamba nti okusinziira engeri gye bamusabyemu zeesonyiwa ate nga yakimanyi bulungi ye ng'omuntu talina gwatya ate talina kyatya, n'agamba naye ku lw'abantu baabo ababiri omuli mukyala we omulungi gw'asinga okwagala n'oyo mukwano gwe agenda kwesonyiwa okwogera ku bintu ebimu ebitawa ebintu ebimu ebiyinza okuleeta obuzibu, olw'ensonga nti Muhoozi ono avaayo n'apostinga oba n'atweetinga n'ayogera ku kintu just like that, n'akyogerako bwogezi naye nga mwattu ate by'aba ayogedde ng'obitunulatunulamu naddala abakugu abasinga bagambira ddala biba bijja kuba ne impact nnene nnyo ku ggwanga erya Uganda. Era twalabye n'Okello yavuddeyo n'ateekawo ng'agezaako okubika kiri ekifaananyi n'agamba nti Muhoozi ye nga ye oluusi aba awa opinion ze nga ye omuntu, so aba tarepresentinze position yonna mu ggwanga erya Uganda, naye ng'ate oluusi abantu abamu agenda okuteeka opinion ye olwedde ng'alina ne office, so kiba kizibu nnyo ogamba nti tarepresentinze office ye. Opinion ye eba etegeeza ki? Eba etegeeza office mwakoze ki? Mwatudde okusobola okuba nga awa ekyo ekirowoozo. So mu mbeera eyo mukyala we bw'atyo bwe yakoze n'abanga yamulimitinze, yamugambye mwami ebintu nga bino oyogera nnyo, weetaaga owummuze engalabiyo, ebigambo by'oyogera biba bingi oluusi neweekanga nga oyogedde ebigambo ebitaliimu makulu yadde. Kale ku Gen Media tuba tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tugamba nti subscribinga onyige n'akade osobola okuba nga tosubwa mawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda.